Sibye mchando wannaffe amawulire gaffe amasuga gano ng'okuga basomera nze Helen's Main Tower na LMTV. Dr. Luyombya awabudde ku by'obulwadde bwa Kabaka katukuwa ebisingawo. Chibi Luyombya omu ku basawo abakugu mu ddwaliro lya Kampala Hospital era nga mukiise mu lukiiko lwa Buganda awabudde nti obulwadde buno obuluma Kabaka Ronald Muwendo II bulina okwegenderezebwa n'awagira eky'okutwala Ssaabasajja mu bakugu obweru w'eggwanga. Dr. Luyombya nga y'omu ku bannansi ba NRA alaba ng'obulwadde obuluma Ssaabasajja businga ku allergy Katikkiro wa Buganda gwe yagambye ku Lwokutaano. Kizibu okumatiza omusawo yenna nga ye Dr. Luyombya nti ekiruma Ssaabasajja allergy. Kale tukkirize nti allergy omuntu agirina abasawo bamubuulira ebintu by'alina okwewala. Olwo lwaki Ssaabasajja bamukkiriza okwambala masiki nga bakimanyi nti ereeta obuzibu ku bantu abalina allergy. Dr. Luyombya bw'atyo yabadde yeebuuza. Yasabye nti Kabaka bw'abeera nti okwambala akakookolo kimuleetera obuzibu asaana akeewale era yawagidde ekirowoozo ekyaleeteddwa abali ebweru w'eggwanga nti Kabaka atwalibwe mu malwaliro agali ku mitendera ogwa waggulu mu Bulaaya oba mu America. Ku Lwokutaano nga April 17 mu 2021 Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'ategeeza Obuganda ekiruma Kabaka nti yafuna allergy nga kino kiva ku bintu ebingi ng'emmere omuntu gy'alya, embeera y'obudde, enfuufu oba empumbumbu y'ebimuli ebimu. Ekireeta allergy oluusi obeera tokimanyi ng'omubiri gulina ekintu kye gugaana katugambe oyinza okuba nga bulangiti gye weebika yeetakkiriziganya na mubiri gwo oba empewo, enfuufu, obukookolo bwe bubeera bwe buleeta allergy. Obuveera abeera mu mbeera y'okugoberera enkola eyatonsemberera. Dr. Luyombya bw'atyo bwe yasabye. Ate n'abalokole ab'embalala baasabidde Kabaka. Abasumba b'abalokole nga bakulembeddwa Patrick Makumbi owa International Gospel Healing Center Ereza Kurentebe ne Ibrahim Nathan Tulyamreba mu Dastan International Cathedral Embarala basinziddeyo ne basabira Kabaka. Bategeeza nti Ssaabasajja yeetaaga essaala ku mbeera ey'obulamu bwe okusinga okutambuza amawulire agataliiko mutwe na magulu. Ku mikutu gya social media ng'abantu abamu bwe bakola, baasabye Abaganda ne Bannayuganda ensonga eyo basabire nnyo ku Ssaabasajja bagirekere abasawo abakugu bakomye okwogera bye batalinaako mikono na magulu. Mukulikeyo nnyo abasasi baffe.